Bambi ensonga lwaki bayongezayo omukolo gwa Chosen Becky taata we yali ali mu kwanjula. Taata wa Chosen Becky yali ali mu kwanjula ng'emikolo gikwataganye. Ne bayongezayo gwa njagala kumanya eyayigiriza Chosen Becky obwenzi yekka. Nina be ndowoozezaako awo nga sijja kusala kigambo. Breaking news, mawulire si malungi agavaako e Masaka Road. Chosen Becky azidise oluvannyuma lw'okubiikula TikTok ye olunaku olwaleero. Abaana kye bamukola abamuli bubi bamukasukira ebigambo left right to the center. Biki ebisinze okubeera nga bimukaabya okumuyita ne taata we mu bye bakyasinze obwenzi mu Uganda. Mukola batya omukolo ku lunaku lwe lumu taata wo ajja batya leeti oba atuuka batya leeti ku mukolo gwo. Vidiyo eno njagala tugiwe obudde ogiwulirize ongambe gw'oli ku saidi ya ne Chosen Becky oba Dictator Amiri naye nga tetunagendayo nyongera okujjukiza vidiyo eno gimpereka like womaze subscribing. Olunaku olwenga benkugambye Chosen Becky abaana bakidde musabula bafifida Queen wamu n'abalala bagambe nti nno ye taata we be bakyasinze obwenzi. Sokola ebiki ebyaliwo ku mugolo gwa taata we atumwali tweyongereyo n'ebya Chosen Becky fifida Queen byonna abikunyonyodde empisa yaziyigirawa. Bambi ensonga lwaki bayongezayo omukolo gwa Chosen Becky taata we yali ali mu kwanjula. Taata wa Chosen Becky yali ali mu kwanjula ng'emikolo gikwataganye. Ne bayongezayo gwa Chosen Becky taata we nayanjula naye omusajja mutuufu. Egyemyaka gyaliko gyetaaga omukazi. Mama wa Chosen Becky yali eno mu Kampala mu bufumbo bwa muwala we. Taata wa Chosen Becky baanamwe yafuna omukazi omulala, yawasa omukazi omulala. Yawasa omukazi omulala. Anti pastor tasobola kusumba ndiga nga talina mukazi. Ati mama alabika yanoba n'avaayo. Najja no maka ga muwala we kati gyabeera. Naye eno up. Family ya Chosen Becky disorganized nga family ya Bajalia World. Ezo family bbiri kweno up. Zeetaaga nnyo saala. Wadde nti balina ssente ne zeetaaga saala. Bonna bali disorganized kati taata. Taata awasa. Mwana ye bamuwasa. Mwala wawasa. Gamba tebitegeerekeka naye nga regardless we move. Kongs taata wa Chosen Becky, Kongs Becky. Mwena tubaagaliza obufumbo obulungi. Yes, tubaagaliza obufumbo obulungi. Katwagala njagala kumanya eyayigiriza Chosen Becky obwenzi yekka. Nina be ndowoozezaako awo nga sijja kusala kigambo. Saba omukwase gaki. Omwana bwe yakubuuza gwawiga obwenzi ko gwenze ka. Naye bannange. Naye mumanje kitegeeza okuba nga oli sita. Ne mwawukana ne Guy n'atakulwanira nako. N'atayomba nako wadde komaaniina like kale sibye okima nti akulangira like okuteeka bw'embeera nti akusigaza. Amiri. Mukama akulaba nze nkuwulira. Alright, jabo nga tubitadde ku mabbali nkugambye Chosen Becky ne bawa temulowooza akasuku talina obutambi obw'enjawulo. Wuuno ye kennyini nga banyonnyola sagala mugambe nti nze ate maki nze ate mu mugambo mbundambuza ha propaganda. Video yiyo gwatana subscribinga kubanga this is a developing story ngenda kubambala ekiro obutambi kasuku bwayogerako. Becky agezezzaako nnyo painting ekifaananyi nti Amiri musajja mubi nnyo lwakuba tugaanye okigula. Tetujja ate kigula batuli basajja. Chosen Becky move on. Ayino msajja muleke. Waki otwasamira otuleekaanira? Kina maaso. Ebyo byonna byatunyonyola byaki? Yeesibye ku musajja ofumbiddwa. Omusajja muleke. Ate Chosen Becky nina chati za Chosen Becky wano. Njagala nkulaga chati zino. Goyinza olowooza nti nkulimba. Nina chati ze wano. Okitegedde? Soma messages zino yali agamba atya zino zonna bazi forwarding oziraba ayina gwe yali anyumiza ebintu ebyo kyokano kanga bakazabala mfajja akimanya otegedde emikolo giri egyasookawo kati zino message hey, omupya ina gwe yali abinyumiza kati zino message benazita zino message tulabye bwe nazita kasuku ezo message bali bogera ku mwami mpya
omupya kati kankuwe bannange obufumbo buzibu baganda bange bwe nazita bwebo ezimete za musajja mupya bwe nazita siye yampe siye video ya muzeyi we wuyo yoyo nga naye ali omanyi bamwanjula taata we wuyo ka video nakawadde yawe eggulu nze message nziyina zonna bekingala waliwo erigenda bye kyokka obwavu ki Chosen Becky biwulidde ebintu Professor Jamujere Jamukola omwana ono yawona olowooza yahiringa omanyi okuwona okulumizibwa osobola okusigala ng'oyagala omuntu kuba nzijukira Rema nga ava ku Kenzo sijjukira kulaba Rema nga akaaba maziga bwe gati era tegaliiyo omwana ono bwe mulaba nga akaaba ndabanga atawonanga kuba mu relationship nkadde gye yalimu ku byonna gwajja obbingamba kuba oli mu kugunya omukwano ssebo Dokita Chosen Becky ayagala ki Chosen Becky yavuddeyo kati yatandise okwekisinga omwami agamba nti yabonaabona nnyo mu nsi y'ekizikiza musajja ki gwayogerako Amiri Sengendo Amiri ki abantu balina omutegeera taata w'abaana be dikiteeta amwinamu abaana omufumbi wa piraawo amwinamu abaana gwe nyini wagamba nogamba batwale ku DNA abaana bava mu DNA abaana bambiri yabajjayo ono gwafunye kati Professor ono gwayita Professor yali luddawa gyali bali bonna okukola gwawedde ogw'okwanjula wiiki ewedde twagulidde mu kujja mu bulamu bwa Chosen Becky yaliwa ono yali mukubi wa bifaananyi bwoli yali mukubi wa bifaananyi bwa Chosen Becky nga bba wa Chosen Becky ye manager wa Chosen Becky era ekitegeeza nti yaleeta oli ku mulimu ekitegeeza kati ono ennaku gye yayitamu empitirivu ennyo gy'owulidde gy'anyumyako ono n'ajja Professor n'abeerawo nnyo mu mbeera embi namubudabuda ngono ngambiri amukuba amuvuma Amiri nga teyina discipline toyina sente yatuuka n'okumubuuza bayenda batya nga anabuuza Chosen Becky abuuza ono omusiguzi amugamba ti bayenda batya njagala kuyiga we benda omusajja amutulugunya oli Amiri toyina sente nga lotulugunya omukazi Amiri nga yakisussa nnyo teyali jogo kale kakati mu bufunzo okwogera ku Chosen Becky teriyo mu nsi kirumanga mukwano love nze mu nsi ekintu ekisinga okumpisa obubi kwe kwagala era kyova olaba nakwesonyiwa muko kisooka nina ebbuba lingi nnyo simanyiyo mukazi abeerawo nga ali ku musajja omu simumanyiyo ng'omusajja bw'abeerawo nga talina mukazi omu ekyomusajja kyondabanga ekiri nnomu kiri mu butonde bwaffe kiringa ekiri mu butonde tinsobola okugamba mukyala wange nemugamba nyina abakazi 3 nina nakatudde wa lwakubiri nolwokusatu nampiima lwakuna na lwakutaano gwe nagamba namba mulala wa weekendi noba ng'okimanyi naye gwe omukazi tosobola kukiŋŋamba ofuna bulungi nobobo ekivula bakibaga nti omukazi yayenda omusajja tayenda omusajja yagala bakazi balala omusajja atuukiriza buvunaanyizibwa bwabwe bekiri mu butonde lwakuba tebagala kukirangirira mu butongole ofuna bulungi kakati nze benazuula ekyo nga bakazi babannange babakwana mbatunuulidde neŋŋamba owange yaani gwe batakwana kati era kyova olaba nze omukazi okubeera naye okumwesiga drone zimutambulirako nze nobutambula obutambuzi n'omwenya n'omusajja nga onooseka busisinga otunudde omusajja iwange oba oyina ebbuba kali goloza lwaki siina mukyala mutongole gwolaba ebbuba lingi bwenkusanga nga toyagalangako mukazi musajja mulala sisobolaga nti banaye nfunye embeerera ate embeera mu bweraliikirivu nti olina okulaba ku mulala olabe baafaanana ate bojja ng'obadde olina bw'oyagala ekisiwo bw'obadde wamuzaalamu omwana oyabala ennyo sisobola kuwasa mukazi azaddeko kubanga simanyi yasobola gwenga wazaalako nga tebakwagala ffe tuli basajja ate benkusanga nga wayagalwako okujjako ng'oŋŋambye ti abasajja munnanga banjagalako bonna baali mu training neegwa ne bafa awo nsobola okuguma bafiira mu kabenje k'ennyonyi bw'osoma message n'ogisiimuula nze ewange oba okoze eki buba buzibu lutalo ate oba osiimuula kiki essimu yo nyina okulaba buli kyendaba bwenti ate mba sigibikkula nga bw'oli
naye bw'ogenda era bw'ogenze njibikula n'endaba ebirimu mu bufunze